etuwadde ekyamanyi Namuyomba comedy etuwadde fame etuwadde erinnya era tujebaza kyetukoledde muli ekyo kulwayo kyetuli sawa zino tukiri kulwa Namuyomba comedy sawa zino tubasaba mutubagire Mugali Family Comedy kyekibiina ekiriwo ekipya badde ebbanga lini nga tubona tuyita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi je mutajja kumanya nti kino kiti naye nga tubaddeyo mu mbeera iti nungi netusaze okusawa kakati nafika twelwaneko tulabe nga disituwe embeere kolaki netugeteera mugo nga temutuwagidde twetaaga buyambi bwammwe twetaaga obwagizi bwammwe. Sijja kugamba nti napakuddeyo bapakula olw'ensonga nti waliwo emyaka gy'olaba nti ojja genda ogipakule naye emyaka omuntu asukka emyaka 2 oba 18 nkakasa nti aba asobola okwesalirawo ekyokukola. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awakati ng'oli mu kyaki ng'ogamba nkitwala muganda wange fuluma ekyaki n'ebweru okitwalireyo ntegeeza kola bonna kitwalira mu kyaki nga musiiba ng'okitwala oluwa kitwala ebbanga lyonna mwoyo wabula nga mu mubiri toyina kyotute abasidi omususuziri erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero ndi n'abakulu bano abakulu bo tuli nabo abakulu bagenda babuuzaako ebigambo tujja bigamba kantandikire sayidi zeeno amanya yenze Frame Joka era nga nze gubadde balanga mu Namuyomba comedy mbadde omumemba sawa zino jagwa twogera ebisingawo. Amina omukulu amanya gaffe erinnya eryange nze Serunkuma Ibrahim abasinga gubadde bamanyinga DJ Serudigo mu Namuyomba comedy nange nja kuddira wali eri bwe babadde bamanyi oba tebakyamanyi amanya gaffe amanya nze Franka nange nali nzanyira mu Namuyomba comedy nakozesa linnya lya mabwebweno nekati wali olikozesa nali ndikozesa kale tujja kumanya oba okyalikozesa oba tolikozesa ekisookera ddala ensonga lwaki tuli wano esookera ddala ensonga ya Namuyomba comedy ekibuuzo ekisookera ddala Namuyomba comedy mwavuddeyo oba just mwafulumyemukko katono mugenda kuyingira mu Namuyomba comedy ekituufu twavuddeyo olulimi olwangu twavuddeyo ekyo kyennyini lulimi olwangu twavuddeyo mu lulimi oluganda twavudde mu bubi era twavudde mu mateeka buli omu era amanyi ngaliwo yayinjaga gyaga tuveeyo nefe twavudde mu buki mu mateeka ekisookera ddala Namuyomba comedy mubadde mumaze nayo bbanga ki? Tumazeemu emyaka 9 gakuba nti kyayogeddwa yayogedde n'agamba tumaze emyaka 8 naye kati ffe nga ffe bakibaddemu abakitandika tumalize emyaka 9 mumaze emyaka 9 kale onaakoze statement nti nga ffe abakitandika kambuuze DJ Serudigo mumaze ebbanga eryo lye mumazeemu mutandika mutya Namuyomba comedy oba mwajegattako mutya omaye ebibuuzo bibiri mugitandika mutya oba mwajegattako mutya? Namuyomba comedy nava ku street nga ndi ku street okwo bayitawo Namaliri twali tukyali awo ne wajjawo omusajja yajja ku kaalo kaffe Namaliri n'aggulawo ekibiina baali bakiyita Namaliri Talented Production era ne bagamba buli alina ekitone jangu weewandiise nze nali sibitegedde babeera mukwano gwange ajja mpite nange ne ŋŋendayo ne neewandiisa ne ŋŋamba wano sirina kusuula mu mukisa awo we nakyeyungirako naye nakyeyungirako nga ndi mwana muto nnyo nagenda okukyeyungirako nga nina emyaka 10. Walina emyaka 10 gye nali nina. Esegeza mwe baasookera ddala yefe abasookera ddala era abaana baali bangi nnyo. Kansooke wono gwe Namuyomba comedy ogyegattako otya? Namuyomba comedy ffe twagitandikawo twagitandikawo abaana baali babale ne bajja nga tebajja beeyongerako ne bajja nga beeyongerako ne bawera abaana 100 ne bajja nga bajja beetulako ne bajja nga bajja beetulako ffe ne twagumya mugongo ng'abazadde boogera bino abazadde b'abaana ne boogera bino nti ate mugendako no n'abaana ffe ne tuguma ne kati kiseera kituuse nga ffe abaaguma ate tulaba nga obugumu tebufunyeemu nanka gwe wagyegattako otya Namuyomba comedy? Namuyomba
comedy ojegatako nze njegatako ntya najegatako nali mbeera kituula sawo eyo watyo kakati menye ko omugulu nsanga baganda banga bali banyungireyo kikando banyunga omugulu nsanga baganda banga abo balina bakolanga liyaso bazinazina bakola obuntu twawo kale jugo omuntu alina talent osanga talent ono gabugambe chikusika mpola kati bali bazinanga walo omukyali wafe bayo mtasiraji sira yali training nga amazina yali na maliri yawo kati ngabazina nengamba nza ntyo bega tako kati njijja kubanga ntukala kunamimba comedy tandikide mabega bega seko ntya naye nsozina nenga nali namenye ko omugulu guno bagenda kutera mpola no banyunga bankwatamu kati nga bangamba ngeyamanye ko gwagalo zina zagalo zina kana talent yo ensika kati basanga mbabuza mbega seko ntya bano kwaliko onkulu Franka seru mabita silaje na chivinge ne Brian baji bawira ko botai nabo kati tubera tuzina muna yenge kyango kiita nganaga nami ba comedy bagabana abana bina talent omukulu bamuyita patron bamuyita Kiseko mwami Sekro Frank ngaise kizindalo gagamba bananga abana bina talent abasozanya ku bina bichi muje muntu wegateko ku Namaliri Gardens kakati era we badege no buza Namaliri Gardens ngaga muje muntu waje na soko labo kyo je soko ba tugamba ye munange sawa zino bagaba bina talent tuliwana tuna na manager tukwalako yade oli atusagaye muje mutukwe mutwe gateko tubanga tukutwala wantu wamu ekibina nga tukutwese twafe nayo abali twatukolera nga ku kisawe batako kisire gasi lyawo nga twesitula nga tugenda ku garden nga tusanga manager bamuyita Mr. Seklo Franka patoni w'ekibiina Namimba Comedy nga tunyonnyola nti bannange twagala tube bumu tuyebutya nga cyali ku zero awo nga twaye nekiwa tunafuna Namimba Comedy wanama tete production na kufuka yadde tukoze tukubanga tukoye kibiina kati nga fe tukora tumanyo zina mukabo kati nga mwalimu ababiri nga umanyi nti ababa twalimu twalinze Sedugo Franka na Brian yefa bali musawo tobogamba zali emwanye zengedde kakati nga tuteseganya tutula twali batomuko nga tuyabe tukolera nga tubikiza twabisiima nga muliriza era kibinamo kitandika cyandika namanyi nnyo okumanya nga embeji twayi yali nungi nga leko kutuje no mu garden mukijwa batuyise atuyayo kamere tuyayo kachere obuji bwasoyanga bwa yero nga tulina madam director bamwita madam Nalugwa Wini nga yabikwasaganya nga akuji kaba wateka tingomanya mwana utoko ekyolanga wekiriyawo obo bamusale nnyo kiba kibwa kati nga twegatako tujja tukola mpola ebisere ngo tona funibwa director nomu yadde nga waliwo director Lubo Daniel Zi South bamita Misadani oyo director yaliwo mu kutandikira ddala nga mutandika kuzira tulina omukyalo na Timba Mama Aji baliwo mu kutandikira ddala tuzimba kintu chai na Mighty Production tubeerawo mpola tuyiya tusoka gwero omwaka gwali 2017 olono wetuli 2018 tandi okubanga abafu enfufu ekintu kitandika okuvaako mutandika olengerwako 2019 tukola show yaffe yasooka ngekiro kitumidwa Namaliri Tenedi Production show yasooka twafuna abantu bajula ku show nibajire ku stage no to performing ira ate mu kusoka ddala basoka tuingia nusu 10 nga batoba nusu vitali ya 2018 kwanza shiji ngamba ya 2019 yajuza nya abantu kati munange tujuza abantu nga bangi nnyo bati ne chipipa sawa twali abana twali 12 ngobera ku stage tuligira kwaya ngengera nafa ngolwede mweke nyini mukola show mujja ngaba wagizi shegwa abasadde bogerera manager wa Sekro Franka nti mwakoze show mafunye sente bati mwa ku sente kati abasadde abamu nasuka bajja abana baabwe namwe ne muvaayo omwami misa twali mugumya omwami Sekro Franka alita meeting yabasadde nga bagamba bannangi gwe naawuliranga olese wano omwana wo okubanga business agenda kufuna sente tuna kituzimba
nze na plan z'abaana ozigenda mu maaso kyetuzimba tuga future event tuga bintu bina future event eteredde era gona wano mwana wo ngoza yafuna sente kyandisire n'omujjawo oboshwa ekyo kasita kyagwa mu matu g'abazadde buli omu n'ayita bayisamu abamu lwali lugazi tusigala abaana nga 8 abadde 12 tusigala nga 8 tujanga tukola mpola twawanga video nasaniko trending nga zitya twasokola video nga za challenge tunazibuka bwongo ntukole TikTok kati niwajjawo ngolwe maze okujja sawa ebiseera ebyo niwajjawo nga muli ku Facebook nibajjawo director amanyikiddwa nga director Amjad Art Studio Uganda director oyo nga yali azze yajja yatandika atuyigiriza amazina na kuzannya nga nayingira nnyo bino byaki yakola ne bandi okay nga azze okutendeka amazina ne zino nyimba biki ebyo kali then okuba nti alina skills mukugu alina mu art waddala nala niko tukolanga video nga tulina idea ekola video ebiseera ebyo tusatulawo ku video lugamba enzaawo yenzo omubi tukyagala nnyo aye ne tukyagalira ddala kati director Amjad tayandika nga nata idea y'okukola TikTok videos kati najikuba ku meza kama baffe nebagigula nitali okola video ku TikTok waka video kutoka ka trend wakaita kava mu kamoli omukulu gwali bakubanga empinda muyomba akawala akaba kubanga mu kamoli oluba lwagaziwa nkujira lwaki tuba otyachi namwe bakomedi jetya okuva ku ntandikwa wali tutandikire mu ntandikwa tandika okukola zi video ezo ku TikTok video trending yava mu kamoli eje trending akawala kakuba banempi akali mugomesi by the way namuyomba yasoka kubanga tali kibina bacha namuyomba comedy nenga tishina namuyomba comedy China maliri Danedi production kadheni abantu utawanga skits ezo ngatulina namuyomba oli kwa yali brand namuyomba nakwata anti namuyomba netugamba lwaki tebatuyita banamuyomba comedy kubanga batugamba nga banamuyomba comedy munange atubira olugamba wa namuyomba comedy jiwera 2019 kati 2 ekibiina twali lockdown eso tukwaga video trending anga nesitama ekibiina kifuuka namuyomba comedy nga tinafuuka foundation oyifuna bulungi aka foundation atafa foundation yakukajja maaso kayinike kajja kifuuka namuyomba comedy nitukola nga tukonamuyomba kati nga batusuubiza era nga tulina Uganda tukolenga tukolanga ku show manager waffe Kiseklo Frank batoni wekibiina yalinanga event nga tulina sumi tugagendanga tukolenga ku bivulu katoka tukola kike tufunayo kubanga tujja kwa akantu akatono kabirawo kabasa ako buli omusijja ko kalimu kaki yafuna kaki kabasa ne tuddamu amanyi omugaye kyaffe kyayengedda kakati 2 ekibya kifana muyomba comedy mu butongole nga kimanyikiddwa namuyomba nga ye mwababa abaliwo twali mu fe abayisanza bamanyikiddwa mwali mu Seldigo inze mabwewe no zingane nekusanya dinya lya kawere kati nga namuyomba musawule empya sa pafe toba kuba tubeerawo mpa tujjanga tukola covid najja 2 iya covid najja covid natwisa ubi yakulumako covid teyannumako nalaba kubalumye kakati covid weyajja abana abasane baka nojja abana baabwe abamunaga waye bajja kulwa bajja lwala ebirwadde funa tusigalawo ng'empaji nga tulina okubeza tukola skiti z'essomero tukola skiti kale nga director bajja okushutinga babanga mu kibuga eno baliko director Lubo wa Daniels aliawo kikando azali wa kikatovawo ebiseera yabera mu period mu kibuga tushootinga video netubawo mu buli mbeera time netuuka nga batupiikinze tufunye following yewera erinyanga kati kujjula abana bataliko twegattako abapya
twafunira kwati mwali muko abali muko abajoininga ebise ne tona kuba famous nnyo kati nga wakawalata teacher yalinga wo ninga tanabaje sikwati ku eyo disinaba kumumanya tebanna mwana olunga fa baliwo abaki ababa waliwo father oguyu mugavo ya fandi ninga tana kubanya akiti fenga tusabula nga mukuba ne tujja nga tubaako binajja tuyampola pa ne tubaawo kati maase eno 2 mugumu twade 2 mugumu muna kati ninye mabega yonna nabyabaawo nga tukolera ku lo yonna nabibadde tuzenga tukola lo yeriwo lo kwegamba banange tukolere wala tachi tufuna tukole ki nga tewakyalina kali kantu tewali kabaasa tewali tukola ku lo tukolera kyaki nga babasiibula nnyo bale mweba mumala okukola era ng'osimbula n'ekipale kibuba lwaki nga ntukolera kyaki anti kyaki oba okukolera kyaki oba ng'osiimudde oba osiimudde Mukama Katonda era abakola kyaki abakusa kusiima kigaa twali tukoleranga kyaki nene tuguma ne musigalawo tuzimba nitubeerawo nga tukola 2 naye nga bagamba tujja funayo ko tomanya tama jatuka tufuna kintu kijja kukwata ngao manyo wakalini asoka na kugumya erawo ngo wakugumya ezekeza mubadde mufumba lw'abaana tukolanga kyaki tubeera ntuguma yamune banga nane tubaddewo ngai twatwalinga tuli bato tuzenga tukyuka emibiri tukula ate juka joko mokula joko mofuna obuvunanyizibwa joko mofuna ebyetaago byetaago nga omuntu nga kyaki kituufu yeetaagibwa yagalwa nnyo nakola kyayagalwa nnyo naye omusumba alina obaako katwalira alina ogamba nti ekyamagero disikubaako kyokola ki kyokwatayoko kakati mule nga tujja tubaawo mpolampola 2 twakola shokula bonita oh yes wajiwuya share la bonita yabamba abantu bali muli nesuka tukubashira bonita negwa nitudde wakana nga bagamba bane mwakubye kula bonita mwachikubye nenga twali kanduka twafuna nenga temwajikuba twajikuba bonita ati oli alinga kate mwaji twajikuba abantu bali muli ani nerwacho gamba naye ani kati mukuvayo twali nake tusubira ananagira mukuvayo nenga tusonse nyo tubadde ku la bonita tukubye tasenga ntubaba bisimye tuvayo nga mtoto seza la bonita mama wanga aliyo mukyalo ndeza naye nataka kufuna ngamoya gama omwana wabayo ku TV abayo bakoze chocolate bonita abaselebu bichi twajuza na munji womu twafuka abaselebu mu time we ntuba abaselebu mugoye ne banga nga tuba kabi nnyo naye nga mu financial tuli balunku pa bawedde emirimu tukube ekiduda netuba tugenda mu kidude busoga twadda ku extra concert tugende kayunga extra concert twajuza ekubo yone lye kayunga etujulira baga abana bakuba nenga temwakuba twakuba tuvayo era ne bagamba bade abana mubate bafunye sente bakuza kikula ezekeza bagamba mubalese mbwavu aho bandi abeka yunga kali netukubashe ndetuvawo tugenda mu kiduda busoga ntujikuba ekisawo kyebugenda muganda waye tujese rudigo yalinya ku stage aba ne bafa wiki yali daga abana baba bakuba kakati tuvayo na nabi bachimbi bigamba kwa jitambulide tulumba comedy store minuli ifundanga zilinga 3 kunya ngabantu mubaleka basi tugenda ku moonlight bar moonlight irawo nitujikuba naye nibange tuchakanyiza lwaki ngambe bintu ebyo kuitaje jitambulide olugendo lwa mu lufuutifu ne tuguma tugamba bannange otuli weewo tuwale tufuna chikuba naye tukola ki tugume tubanga tuli okay yep namuyomba kome tujibade mwe bakati 225 nakome ko 225 si 223 wali 225 tujanga tuyiriba tubadde mwe banga etufudde ekyamanyi namuyomba comedy etuwadde fame etuwadde erinnya era tujebaza kyetukoledde muli ekyo kulwayo tuli sawa zino tukiri kulwa namuyomba comedy era singa kubanga nange ndi eyo kuba tuli bawano kwaki ndi mukyale segera era tujebaza namuyomba comedy yebali nnyo bye tukoledde bebaziza nnyo ne bafale bazenga batugoberera kati namuyomba comedy kyatuse time munaye osobola okubanga oli mulungi mu byonna nobeerawo ng'okola oba ku TV oba ku kyo bakuki naye nga tolina oyiya kukulamu obuki obulala kubanga
tujagasa nnyo kutulagamba nti abaali no ebisabya babanga mu comedy nga bakola kati alina kaki novumaganya comedy nti telina ssente telina mu biki kubanga tubadde ebbanga yonna sokugamba tubaddeyo ku bisuubizo era nga ku bigambo era naffe nga twakkiriza twaguma tuli continent kyetuli netubeerawo sawa twatuseesa netugamba owange katuyiye kulama obuki obulala wetulaba kubanga tekijagasa kuba wantu ng'olina erinnya naye ate nga ensawo ki ensawo ate sawa zino temuli kiddako tulaba tuli banaku abawedde emirimu abanaku ddala abankuseere bebayita ndowooza ani abankuseere bali bulungiko mponga byoya ndowooza bano bankonga byoya sawa zino netugamba owange manyi nameko etambuzaako nti naffe katulwane disi tube nga tufunayo ki kubanga name bakoze kyesobola naffe katukoleko ekyaffe tulwane tube nga tubawo kitutuukako okay DJ Serudigo wanjise mwewagudde mwatambudde mu makubo ki kuba abantu abasinga banyiivu gye muli bagamba nti ebivubuka ebyo birina emitima emibi byewagudde ku Namuyomba comedy byagala sebo bivewo byegwe byo bigende nga bisekaaseka mwewagudde twewagudde tusobola era kwewaggula kubanga era naawe badde okiraba nti Namuyomba erina ba following bangi gisula nga tuvuddeko ife tetuna gye tuli nnyo kubona twatuvuddeko ate kikiba kivuddewo kibiina kisiga kikyaliwo omukulu ebbanga lye mubadde mu Namuyomba comedy muyina obuwandiike bwe mubadde mwatesa kuba kati mpulidde ono ayomba nnyo komunsawuti yakalabako kamutabula nnyo muyina endagaano gye mubadde ne Namuyomba comedy nti oba twakka ku pepa ne tuteesa bwe tuti nti oba abakulu batuwengayo kano naffe tubengawo bwe tuti era ekirala okuva kwammwe mu Namuyomba comedy tekugenda leeta kye tuyita legal implications oba ensonga ez'amateeka okubeera nti muyina bye mwakosezza mu buufu obwo kakati ekyo babadde nga bakyogera ne baleeta n'empapula ne bagamba nti kati weetaaga ki nti yogera kye weetaaga nti neetaaga kino neetaaga ne bikomaawo ne bajja laawundi endala mwetaaga ki mpale saati ne bikomaawo neetaagayo ku kintu neetaagayo ku gu neetaagayo simu mbeere ku social media ndabe kiri kiti era simu bagikuwa ate tewali kye bakuwa nga tewali kye bakuwa naye kale naffe ne tugamba nti kimala temulina contract gye mubaddeko ne Namuyomba comedy era tewali baana ne betwalese era ati abavayo nagamba nti alina contract Namuyomba nti tugiina teriiwo kyova naffe mu kuvaayo twavuddeyo free ate mu mateeka tetwavuddeyo mu bubi mwayivuddeyo mu mateeka twavuddeyo mu mateeka mu twagenze mu mbuga z'amateeka netuwandiika bulungi nnyo netuvuddeyo mweroopye ku poliisi nedda tetweroopye batulopye bulopi naye ate ani yabaloopye anti twali tuli awo mumanyi bete gyegirina empya Mugawadi properties nga bajja bagamuvunaana manaja wammwe omupya omupya kati nga bali bagamuvunaana nga bamugamba oba otya n'abaana baffe obakozesa obulango ne tunababikkiriza abaana bakyali baffe era tugakukwata manaja waffe kyali mubi ngagamba abaana abo sibalinako buzibu oba tugende mu mateeka tugenda mu mateeka era bye byava mu mateeka nga tukkanyiza nga tuvuddeyo mu buki ekisegeeza Namuyomba comedy babatadde ku llo naffe tubata ku llo kati twogere ku management yammwe empya ekisookera ddala babadde babayita Namuyomba comedy gye mubadde kati kino ekipya kye mutandise oba kye mwatandise bakiyita batya era management yammwe empya yeeriwa era kiki tulina okusuubira era mu layini eyo ku muntu abadde abanyumirwa ennyo saawa zino obuuzizi ogambye kati saawa zino batuyita batya Namuyomba comedy saawa zino ekipya ekiriwo kitegeeza ensi titwafuuse ba Mugawadi family comedy era management yaffe eva ku Mugawadi properties kitegeera yevujjirira Mugawadi family comedy oba kifuna bulungi nkifuna nti eri yeteekamu mu Mugawadi family comedy Mugawadi properties kati omuntu abalaba essaawa zino alina kubanga abanoonya atya bw'abanga ayagala kati okulaba ebipya bye mwatandise okukola naki abanoonya atya essaawa zino tunoonya tufuna
tulina page ku sawa zino ejo tambule trendinga eri ku TikTok eriko Mugawadi Family Comedy sawa zino waliyo waka tugatwatekayo content omulungi anyuma mpya era tusubiza abantu kubanga fa badde bakola munami ba comedy era febe bamu abali Mugawadi Family Comedy katuga kola ekintu ekirungi ky'omulembere ekiri bete ekinyuma tugabayize ebintu bingi ebinyuma ebirungi ddala sawa zino mwafunye management empya njagala okumanya management empya yeriwa mubadde namuyomba comedy kati babayita batya ekyo nakyo kikulu n'omuntu waba nti abeetaaga essaawa zino bw'agenda ku mutimbagano YouTube oba TikTok oba Facebook awandiike mukyo okuba nti alaba obupya bwammwe nakyo ekipya kye mwaleese kati ssaawa zino management yaffe empya etibwa we are under Mugawadi Properties era yevugira itekama kaki akasente kesobodde naye atenga feba Mugawadi Family Comedy sawa kyekipye kirinye liriwo erinye pya balita batya Mugawadi Family Comedy era ogenda ku TikTok oteka Mugawadi Family Comedy kati awo omuntu wasobola obbasanga esanga era nga tukola bannayuganda bonna bali bannange kino katusabe nga tufukamidde bambi tubaddewe ebbanga lyonna nga tuyiya tubasanyusa tubakolera ebinyuma naye kati ssaawa zino yessaawa naffe tukole ku bina abanyumire ebisinga ku bye tukola era nga tetusobola kubaawo bwemutali twetaaga obuwagizi bwammwe ate kubanga tubadde ebbanga lini nga tubona tuyita mu kunyigirizibwa gye mutajja kumanya nti kino kiti naye nga tubaddewo mu mbeera etali ki nungi naye tusazeewo ekisaawa zino kakati naffe twerwaneko tubabe nga ate situwembeere kola ki naye tejjateeramu ngo nga temutuwagidde tutaaga obuyambi bwammwe twetaaga obuwagizi bwammwe ssaawa zino tulina abatisa bakyatuyambyeko ko Mugawadi Properties naye ate tetujja gamba nti yeesobola nti esobola tumakola ki otukolera byonna tutaaga obuwagizi bwammwe ate naawe kyolina osobola otwongerako naawe kyolina osobola otuyana ogamba nti munange nze nsobola obakwatamu kubayambamuko nawe wati kubanga ssaawa zino twetaaga obuwagizi bwammwe ssaawa ate twagala tudde banja abamu bagamba mugenda ggwa abamu bagamba wali abatuwagira wali abatatuwagira naye kiri gy'oli gwe naatulaba otutwalirawo nawe okola ki wotwagala kubaffe ngaffe twasazeewo ate tujja kubanga tugenda kubba nti oba tukiza bati tuge tubbe tulina lya mu talent gye tukola ki gye tulina ssaawa zino tubasaba mutuwagire Mugawadi Family Comedy kyekibiina ekiriwo ekipya toyanza mbane tukomewo tetunnamala eneyanza gye weeyanza olinga kati osiibudde wamma tetunnamaliriza eneyanza gye weeyanziza olinga abadde agamba nti osiibudde ekisookera ddala enkuuka lwe lunaku lwe nasemba okubanga mbalaba ku stage lwe mwasembye okubanga mukola ne Namuyomba Comedy oba waliwo shendale yabadde okyabadde kitya enkuuka yasembye okolebwa ku Namuyomba Comedy naye ate nga twali twavaayo ddanga twakola obulango obwo naye ate nga twali twabadde obulango nabulabanga obwenkuuka twayawukana ddanga twasayiningibwa management eki eya Mugawadi Properties emugano kuba obulango nga mwayawukana ddali obulango obwo tukyaliyo naye kati ebbanga lize litambula nga bukubwa naye nga mmwe muvuddeyo kati enkuuka egenda okutuuka nga twasayiningibwa ddala Mugawadi management empya kati ssaawa zino manager director Amjad ne bajja ne ba director ne bakolagana ne management yaffe empya ne boogerezeganya era ne batukkiriza nti at least nga gitwakola kalango tugende tukole ki tukole ku nkuuka naye ate nayo twatuukayo embeera gye baatulaga teyali nnungi kubanga etya nti Justin nagayo kizuula nti kikoleddwa tujje tubeerawo tubedde omati nga tuli tuti kulabisa namulaba n'eggaali olaba yakola namulaba ku gaali era osinga olabaka vidiyo yako ojja mulaba nga bimusobedde kuba yakola bwali nga ati namulaba nali manyi nti kyali paato tekyali paato baatulabisa jasinga baagala okulaga ensi bakwatagana ne manager nagamba manager nti abaana bajje bagenda kukola kye bagenda kukola bwe twatuuka tetwakola ne batulabisa lwatuuka twabawayinga stage mwagirinnyako ati labayo tulinnya ku stage kumbe baali bakoze eddoolwedde ebyabwe bagenda okukola ki okukola ffe nga twali tulina okukola ebyaffe
sibe balikola ki temwayogera nabo ali tutwave no tumanyi tugeze kukola kwa tugo kwa tatu kwaki mubimanyi script nga tuzimanyi tugo kukola kibale kwa twaga mukakodio baga tulabisa oluka balinga olyo nga okubanga angazi kalira chuvasi ngwa ka video yako kubakola seru nga zine gali bwati byamusubira musajja watu nga tamanyi kyakozesa gali tamanyi kyakola kubanga ebyali planning dobe tumanyi si ebyakola ki si byakola kale bwengende wo DJ Serudigo yogera keri abantu kuba osirise nnyo njagala okubuuza okusookera ddala erinnya lyo erya DJ Serudigo libadde livuga nnyo munamuyomba comedy kozi nina ne acts wenkulabye nga baleese DJ Serudigo ye nga ye kuba mixingiramu ku kinyanya nawe nakulaba ngoze mixinga kinyanya era wabaleka bali bulala nnyo DJ Serudigo ogenda sigala ng'oyitibwa DJ Serudigo oba waliwo enkyukakyuka egenda okubeerawo ekya DJ Serudigo erinnya erya Seru lyeryange yegwe Serunkuuma yenze Serunkuuma kati erya Digo bali bagasseeko nga wonalaba yefa baligattako lyammwe kati wembanga nga yenze abadde afunye omugongo nga ntakula ejjinja mba nkyabikola era erinnya just ngenda kujjako liri eri nsobola okwetuuma DJ Serudi DJ Serutoke kubanga erinnya lyange era ebintu nkyabikolera ddala tewali buzibu ensegeze nammwe amanya mugenda gasigaza oba mugenda gakyusa Africa tulina project mpaka ula Mawaya TV tulina sawa zino Ntulumbi yizo ndaba Mawaya TV tulina Munyampoma kyalimu amanya mugenda kufunayo ko ku mapya gego era ludde Ntulumbi Munyampoma amapya gali wano Mawaya TV gakyaliwo amina kale nga tuva wano okusookera ddala ekibuzo ngenda kuva eri nzire wano malize ne wano comedy industry y'eggwanga nyaffe Uganda okusookera ddala waliwo abagamba mbu etandise okubanga esereba olw'olulimi olukozesebwa wano nawali abantu batandise okumansa entungo ne music era nayo kigendayo naye bagamba nti comedy industry yaffe etandise okubaamu engeri gyeyuga nga ntandika naawe okirowoozaako ki era ki ekirina okukolebwa bwe kibanga ekyo ekyogerebwa kituufu fenga aba Mugawadi family comedy tetukiraba mugumba kubanga ffe obeera agwa nefe tulina kugenda muki mu maaso yo yemanyi industry tulina gisitula DJ Serudigo nze nganze ffe tetujja kumansa ntungo tujja kumansa bino bye tukola mujja kumansa tujja kumansa comedy naye nga ffe tetwogeramu bigambo ebyo ebyakale oba bamuyitaani njwanjwa kale nze kyendaba kintu kimu nti comedy ate tabadde nnyo nga mu bayimbi atya ndisawa zino twali tuzimbye ekya comedy nga tukizimbye nga ba comedians mu Uganda kibadde kiti kubanga mu comedy tutagenda kusanga ntalo si bino ngati ate simanyi egali yaguli yena muyomba comedy sazi ya Mugawadi family comedy ne bekoona simanyi kankeza ku gali zaffe zitumanye ezo kati ye badde eri kigalo era nga mu comedy tebadde nnyo bintu nga bino ganti bana bamasa entungo badde sinnabalabayo nnyo nesinga webanga gyebali bakulage linako kubanga gyebali sebakwa si kituufu kubanga ffe mu comedy tetulina kukola kintu kisiza muntu tulina okukola ebintu mu comedy naye nga bisobola okubanga byako kibiyigiza omuntu kubanga waliwo omuntu nga yeta tujja muga kigambo n'akitegeera nga singa bakisanye mu comedy ajja kuba ngejja kikola ki yakifunamu era nga mu katemba tetulina ntalo tulina gwe tuwalana tulina kukola ki positive mu bayimbi n'abayimbi balansi ova mu kuyimba bazira mu comedy kulimu babayita Mugawadi comedy family kati family comedy be babadde abannamuyomba oba abeyawudde ku namuyomba ejja kusigalayo eri naye nabo bagamba nti batandise
olugendo lwabwe olupya lwa Mugawad Comedy Family mbufu obo DJ Serudigo omukulu ono naye wali ne ku side eno entulumbi nono munyampoma omusasi w'omulembe erinnya oliwulidde sobola dikuddiramu alikuwadde asobwa ttyo no wetugenze maaso kubanga tulabika obubaka bufune nga bwogenze maaso olwokuba nti obufuna mu comment section osobola okuteekawo kyolowooza wabula togenda maaso nakuba nti omansa ntungo nga bwe bakugambye abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli genda maaso okuba nti olikinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. We sign out. Tulaba tukyagenda maaso olwokuba nti tufollowinga up omukulu gwendi naye wano ye manager wa comedy group kati emanyiddwa nga Mugawad Comedy Family abavudde ku Namuyomba Family mbufu ofaananako bwe butyo. Manager yono omupya era nga nze ndi naye agenda kubabuuzaako eddakiika emu tugende maaso buuzaako ku mulabi bannaffe mbalamusiza nnyo mwenna abampuliriza amannya nga muwulidde waggulu awo Mugawad Properties. Mugawad Properties twasalawo okutumbula ebitone eby'abaana era ne tusalawo ne tubalabamu talenti ne tubasayininga mu Mugawad Family Comedy. Okay. Kali bwe tuwanga tuvuddewo awo ekisookera ddala abaana balenzi bana baadde mu Namuyomba comedy kati nga gwo balina wabajjeyo mu mateeka oba wapakuddeyo bapakule n'ogamba nti nze nsobola okubaako nekyentandikawo nabo okusookera ddala mu mbeera eyo sijja kugamba nti napakuddeyo bapakule olw'ensonga nti waliwo emyaka gy'olaba nti ojja genda ogipakule naye emyaka omuntu asukka emyaka 2 oba 18 nkakasa nti aba asobola okwesalirawo ekyokukola. So lunaku lwali lumu ne bajja ne ba approachinga baagala mirimu ne mbagamba nze wentuuse sikyanoonya baki abakozi nyina bangi ddala naye mpulira muyina talent eyo gye nnyinza okubakwatako ngitumbule egende muki mu maaso. So ne basalawo ne bankoleramu bye bankoleramu awo n'ensiima enkola yaabwe nange ne ŋŋamba nti nja kugezaako oba nja kufuba okutumbula talenti yammwe. So wayita ebbanga ttono nnyo ne mpulirayo omukulu yajja wane wange wennyini ng'agamba nti ye manager waabwe gwe bayita Amujad. So mu mbeera gye yajjiramu yali abakimye ne muganda y'abaana abo nti sibalinaako buzibu naye nga nabasayininga tuyina engeri gye tusobola okutuula ku mmeeza mbakuddize nagamba nti ekyo kisobola kukikola oba tekikyasoboka okuleka kyenja okukusaba abaana bwe bakola akalangu k'enkuuka obakkirize nsaba onzikirize tugende bakole show then we bamala nja bakuddiza mu butongole konze no siina assurance ngeri kijogenda banziriza kyensobola okukola kiri kimu tugende ku mu bamateeka abatuli okumpi ensonga eyo njibanjize basobole tuwa guidance era ne tugenda okumpimpi awo ku poliisi etutwala mu kitundu wano n'ennyanja ensonga yange poliisi bagiyita Universal Police kwegamba ne tujjawo embeera y'okutabagana wakati wa manager nange omupyaliwo owa Namuyomba nange nga Mugawad Properties. So oluvannyuma ennyo we twava ku poliisi omukulu nankubira ku simu Amujad manager waabwe yali manager nga ntegeeza ku nkuuka era nkakasa nti nakkiriza bye yaŋŋamba kuba yabansaba ne bagenda baperforminga ne bakomawo. So mukomawo era nantegeeza nti abaana bo obalisiivinze mbakomezaawo. So ekyo bwentyo bwenyinza okyogerako. Okay, kale nga tumaliriza abavubuka bano wabawadde contract oba mbeera ya tukole tunaalaba ekiddako? Tukole oyo
sijja kumwogerako nti tukole kubanga omuntu akola nga tamanyi kyakolera. Amazima gali nti ne waba alina kyazannya ayinza okwefuula enjala gweruma ne waba yakanywa baketi y'obuki y'obuugi. So nze nno ne ŋŋamba nti kantuule nabo nga bwe bali bato ate nziremu mbeere taata ow'okumeka ow'okubiri mbazaala era n'abafudde baana ng'era wowulira nti Mugawadi family ne mbafuula baana gye nkola ki gyendi. So abatuuliza mwenna mukkirize nti abaana bano nze mbalina era bali anda nze nga nze nannyini kampani ya Mugawadi Properties era nze nannyini Mugawadi Family Comedy. Nabasayiningisiza contract ya myaka emeka? 5. So mu myaka 5 egyo tujja kusaba Bannayuganda mwenna nga tubakunga mu bitundu ebyenjawulo n'abali emitala mayanja mwenna abatulaba twetaaga buwagizi bwammwe tusobole okusitula ku baana bano bafune ku ssanyu. Buli omu yenyumirize mu talenti ye oba mu kitone kye. Esebo kale manager ndoza byebyo ekisemberayo ddala kyogamba nti eno ye plan yaffe kino kyekiddako mulindirire kino kiki tulina okulindirira okuva mu bavubuka bano. Well nkakasa nti okusinzira ku talenti yaabwe ate nga nange abakutteko siri wa muzannyo kyenkakasa nti bagenda kusabukulula ebipya era abawagizi baffe mwenna tubakoowoola nti mwongere obuwagizi bwammwe oba oliawo nti nammwe mujja kulabira ddala nti waliwo enkyukakyuka ebaddeyo emyaka 9 nene eriwo kati. Okay kale tweyanza nnyo manager akuume sebo. All right.